Amyuka akulira eggye ly'omubbanga gy'aveesi Muganda asabye abaserikale okuweerera abaana baabwe nabo basobola okubeera n'obulamu obulungi. Bino byogeddeko ku mukolo gw'okwambaza ennyota abaserikale b'eggye ery'omubbanga 19. Tuzadde tubakuutira abaana bawemere bagende kusomero nga balidde bagende basome bulungi batuuke ku naffe gye tuli. Bano kuliko Lieutenant General omu, Major General omu, Kano 11, Lieutenant Kano 12, ba Major 9, ba Captain 5, ba Lieutenant 19 ne Second Lieutenant 11. Omukolo gubadde ku kitebe kyabwe ekikulu ekisangibwa Bugonga mu kibuga eky'Entebbe. Ono asabye abaserikale abalinnyisiddwa amadaala okukola ennyo kubanga kino kitakuvunaanyizibwa mwe beeyongedde gye bali. Hard working kwongera nnyo ku mirimu gye babadde kola kubanga bw'oba kupromotinga ova tosigala kubadde okolera. Ye Meeya w'Entebbe Vincent Kanja Ndipu asabye abaserikale bano okufaayo ennyo eri abaana baabwe nga babawa emmere. Batwale obuvunaanyizibwa nga bakadde baabwe bwe babayamba ng'abantu ab'enjawulo bwe babayamba okubeera nga babeera ku ssomero ne basoma kati bakuziddwa ne mu magye bwe batyo nabo bayambe abaana baabwe. Joli badde Sanjerere n'amasuba ku kisaawe Kabaka akateekeddwa mu nnabyamizannyo Frank Nchazi nga yebaza abantu okuva mu division Makindiro okumbeererawo mu mbeera zonna. Akabaka keetabiddwako bannabyabufuzi okulinda ssente bwa NRM Wakiso era nga Meeya w'Ensanje Agabuutikidde Kiyimba. Kyaza towulidde ensonga ya mutekesisa Kabaka n'asuubiza abantu okwongera okubaweereza. Ono asabye abantu okumulabira nga ddala ekiseera nga kituuse. Badde nteekateeka okuteekawo centers mu buli muluka permanent center kambo ekyo okulabirako nga bw'olaba abaagala okuyiga okutunga, abaagala okufumba, abaagala okuyiga okukola enviiri, okubabangula okubeerako byebasobola okwekulaakulanya nabyo. Yakimba yebaza Kyaze olw'okukulira abantu. Kimbye mukubire Kyaze mu ngalo okubamanya nti nammwe gye muli. Ebuuza muliraanaawo endanga muntu ogiina. Godfrey Sempijja ne Kakasa Lundi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.